Omusajja golabaawo akatambi kolaba wali waggulu ke katambi ke Eyakola ngavvola Ssaabasajja Kabaka. Then kana akatambi kolaba ng'ali wansi atuuyanye ng'ali mu lukiiko lw'Abasiraamu lwe bayise okumukunya ku bigambo byeyogera ngavvola Obwakabaka bwa Buganda ssaako ne Ssaabasajja Kabaka. Njagala nsooke nkutuuseeko ebigambo by'omusajja ono olebe yayogera. Vidiyo eno mpanvu mukko naye mbadde nkusaba ogirabe mpaka weggwayo. Ebigambo byayogedde mu lukiiko nabyo byewuunyisizza abakulu. Naye kasooke nkutuuseeko akatambi kano ngavvola Ssaabasajja Kabaka olwo ebigambo byakozesa. Then oluvannyuma nkomewo nkutuuseeko ebibadde mu lukiiko lwe batuuzizza okumukangavvula. Kaakano akatambi ke Eyakola ng'avuma Ssaabasajja Kabaka. Yobusira kimala ebisagadde abifune ku banne abamulimbalimba Ssaabasajja gwakulira abasajja nze nga tankulirangako ndi mukazi kyukyo mumanyi muddo guno gubeerako mukonzikoole nsaba abanvunaana ensonga ey'okuvvoola mu mawanga ng'omuntu nsaba omuntu anvunaana nga nzivoola abantu mu mawanga. Ekyokubiri nsaba omuntu anvunaana nga nzivoola Obwakabaka bwa Buganda oba omu b'abataano baana naye nsaba okuvunaanwa okuvoola Obwakabaka bwaki oba avunaana alina oleeta tennavvodde nange neewozeeko banzigeze ekituufu nakoze ki navvodde. Ekyokusatu okuvvoola omuntu ssekinnoomu nsaba nvunaanwe okuvvoola omuntu ssekinnoomu nsaba kuvunaanwa sirina kuzibu kubanga tolabyayo just statement omuzikiti gutangala kirate wagwere bisobola okugwa nenvunaanwa nenzira ebbali nekitambula thani okukola kayosiwana atugagundi nsaba nvunaanwe omuntu avunaanwa afuna emirembe okimanyi tuwotta omuntu ekyalo kikukyawa naye bakusiba bakusonyiwa. Kati ekyokuna okuvvoola amadiini amalala onera kyensaba akulidde luno olukiiko to be fair nzize nsaba kunvunaanwa ngamba kanyumiriza omwana ono bamale omunoonyereza kulw'ensonga ebigambo ebyo yabyogera asinziira ku ki. Kabaka tayombye naye takoze eki lwaki obuulira omuntu omukulu ng'oyo mu ggwanga ate nga ffe tuliko ebbala eriga nti abasiraamu bannange mujja kulowooza nti oba nze saagala busiraamu naye njagala okubabula omusajja musiraamu nazaalibwa mu busiraamu era nja kuziikibwa mu busiraamu naye bwe ndaba nga waliwo awo oba mwana wange oyo sula mwana wange waba nina omukwatako nga mukaddewo mwesula mumulabye bukulu naye oyo sula akulidde mu mikono gyange mu ngalo zange mutuule naye mumubuuze bwe mpulira ekintu ng'ekyo nga kiva mu sula mpulira nga nenyamiranga nze mukadde we saakoze kibi kuwandiika bbaluwa eyo nga nyimiriza omwana oyo kutagenda wala mwandirayo bulabi nga sula bakwata mukwate nga batwala naye ngezaako okutegeeza omwana oyo nti kyokola si kirungi mukiwulira basibo ne banyawo nakoze kibi kyokuyimiriza embeera saayimiriza mizikiti mirala nagambye omuzikiti guno Ismail omuzikiti gwa Kwalite omuzikiti gwa Banka kuba gunvunanyizibwako nga nze ssentebe wakolawo ki nakola kibi abasiraamu omwana oyo muyimiriza saayimiriza songa ebadde mukirowooza namugamba ayimirizibwe nga anoonyerezebwako chairman w'ekyalo kino nga kisaliddwawo mu lukiiko olutudde nga Sulaiman Kikomeko ayimiriziddwa okulinnya ekikooti okutuba bakyamunoonyerezaako. Kalanya abantu bonna eri ku mitimbagano y'omwana waffe Sulaiman Kikomeko ayatuyobodde mukadde waffe. Tusaba Allah ow'ekisa mukadde waffe tuli ku ttaka abakulu bakubuuza wakolawo ki nga ssentebe w'ekitundu ng'ate omuzikiti okuvuma abantu guli mu kitundu kyo
yayogera kubanga waliwo asabye akatambi nkayina wano mpesimu yange buweerezebwa banze nali sibimanyi nange nekiteeka mu nkola nga nkyagenda maaso n'okuza okusoma nawo omuddugavu akalero kalimu obusungu kalimu obunyiivu ne bwolaba nyambadde bwe nti kujjayo kitiibwa kya Buganda. Waliwo seeko omu amanya nawulidde nti ekikomeko agamanya maganda naye kikomeko oweefudde enzirugaze emera ku muti gw'Abawarabu yesaawa wambeeko byenkusomesa kikomeko singa Katonda ali agala Katonda twawula nti abasiraamu simanyi n'abajinga atwawulira mu madiini si mawanga yandibadde kikomeko bakuzaala olina akakofiira ku mutwe oba bandizadde ng'omuntu najja n'omudaali oba nazukuka nga natuuka omwana n'azaalibwa nga alina bayibuli naye sirabangayo ndabye ebyewuunyo bingi bazadde abaana n'emisota bazadde abaana n'amabala bazadde abaana na buli kimu sirabangayo gwe bazaala na Luwarabu ku mubiri kikomeko mukomu okumanyiira Obuganda mulekeraawo okumanyiira eggwanga lyaffe obuyungiro bw'eggwanga lyaffe Kabaka waffe kali gwe bw'ovaase buno omujolonga oba olumbye Obuganda bwonna oba olumbye Afirika yonna mu abaddugavu mu abatamanyi kye muli mwe musumbu w'ensi eno mwe musumbu w'ensi kyova twemeddwa okukola kompyuta twemeddwa okukola amasimu lwa nsonga abantu nga mmwe kikomeko ekyabadde kikuwola mpisa Kabaka kyekyakyo olwokuba mutegedde ensi egenda etegeera ebintu byammwe ebyekidongodongo bye mwapangapanga ebyo bya kampani eziri branded eziraga n'okulaga mbu green and white neziraga akabonero k'enjuba n'omwezi sibayi biki eyo eba kampani muve ku bantu twogera ku butonzi buno butonzi amawanga Katonda yagateekawo zino kala ze tulina Katonda ye yaziteekawo gana amadini mugatandikira no ku nsi muve ku Kabaka waffe mutuveeko mutuviireko ddala nakulabye waneno ate Katonda bw'atonda ekisolo kyonna wakitadde akiwa obusobozi bukibeezaawo kati Abawarabu ogwo omulevu gwabwe gwe mugezaako okukoppakopa temugulina nakulabye ng'oyina aneno obwoyayo yabulinga obw'embizzi yakulira mu kisikirize ky'okutooyi oyogerayogera Oluwarabu awo olufuufufu kikomeko muve ku Buganda kikomeko muve ku ggwanga lyaffe abasiraamu mwesonyiwo bw'oba tolina byakwogera weesonyiwa okwogera tuyambe tuli banyiivu nnyo abaddugavu mumanye kikye muli mumanye ensonga lwaki weemuli musinze Katonda mu nnimi zammwe mu butondeke bwammwe muve mu ebyo ebintu by'ekiyaayeyaaya ebyo byonnaakomawo ogenda kukitegeera kikomeko wange yagenda Saudi Arabia mu 2018 August bwe yagenda twamuwuliza emyezi gyonna paka 2019 January okuva olwo baze bagezaako okwewuba ku kampuni eyamutwala okubaako kye bategeeza ku mayitire ge wabula ng'abakulu amatama ntengo nga kino kye kyabawaliriza okuddukira mu kkooti n'entambula emyaka 2 paka covid lwe yajja ng'era si nkyabagendako mbabuuza maama wange kati bwe nalaba nga ninga alemereddwa nencontactinga anko wange mpaka lwe nafuna amawulire ekyomukisa omulungi amawulire ge nasooka okufuna gava kwembase kennyini sitaafu omu gwe sijja kwogera linnya nina ekintu kye ntunuulidde mu vidiyo eno ne kinkwasa ennaku kino kidde eri abaana abazadde be bazadde lwaki temuyamba bakadde bammwe n'otunuulira omwana ow'emyaka 3 ali mu kamera naye ayogera nti maama n'agenda okutukolerera olowooza maama we yalina emyaka emeka ku myaka 3 gy'olina n'okkiriza maama wo w'ataano agenda atobe baana mmwe mwekubanga mu mitima ne muwummuza abazadde ne mukolerera abazadde kiswaza nnyo nnyoko okufiira ku kyeyo ku myaka 5 n'ojja mu kamera ng'onoonya justice ng'olina 3 bazadde bamwe bali beenyumiriza muddi nyoko n'atoba naawe nga kuza n'afa mu bukadde bwe ng'akolerera ggwe n'ab'eŋŋanda ne famire mulekeraawo okulaga support ng'abantu bafunidde obuzibu ebweru ng'ate Uganda babeerawo nga temubayamba omukazi ono okutuuka ogenda okufiira ku mawanga mwaliriddawa nga nze sinnanenya balala bonna nsooka kubuuza mmwe ku ssente ze mwonoonera mu makooti ne ssente ze muteeka awalala wonna ddala lwaki temutunulanga mu bantu bammwe abeetaaga obuyambi ne bubayamba otunuulira abantu abalina essente mu famire nga temukwata ku balala
N'otunuulira abaana omuntu baba azadde mu nsi nga tebamuyambye beefaako bokka. Ddala ekituufu maama we yandibadde afiira ku kyeyo muwala gwe ati yo age maama we yali akyanoonya ki ku kyeyo. Era onenyaani ku lw'okufa kwe. Agaana gatuusa emyaka nga tayinza na kutuula na nnyina kubaako bye bateesa. Tayinza kakasa nnyina ndi akatono kendeeta katugumize wano. No, baana mwe mukola bubi. Mukola bubi obutafa ku bazadde bammwe. Ab'eŋŋanda mukola bubi obutadduukirira bantu bammwe obutabasapootinga. Singa famire zaali zeeyamba n'olaba eyeetaaga n'omuwa. Abaana singa mwali mujjukira bakadde bammwe ne mulaba we yeetaaze ne muteesa ne mumukolerera ne mugezaako okufaayo okubakolerera tebandi balesenga ku nsi nga bafiiridde ku mawanga. Omukazi oyo eyafiira e Saudi omulambo gwe tegukolimira baamutuusaako kyamutta wabula gukolemirira mmwe abaayina okukola kye mulina okukola y'okubeera nga mulamu. Kubanga omwana we ono yekka ajja mu mawulire kitulaga nti is a old woman yali anoonya ki ku kyeyo. Kampani njine nyeeki kwe kutwala omukazi omukulu ne balekayo abaana be.